Inside Story Uganda. Real source of political updates. Besigye ng'ebimotoka kye baakubye tiyagaasi embalala kyabaamu ne kotido kyabaamu nawade nga yo wabya abafuzi full time. Nze sijjukirako Besigye yamalako wiiki 2 nga tali mu ggwanga. Waba conference nnaku 3 n'akomawo. Ng'alina okubaawo ku ground. N'ebintu bya Besigye byabanga biri serious ebya ddala. Ffe twali naye tumumanyi ssebo. Deka tugo wali ne Besigye. Wali kugendawo. Version zaali bbiri. Esooka ng'egamba naye. Omusajja ono bya ddala yali mu politics, yali akolera mukwano gwe. Wakiwulirako ekyo? Nakiwulirako abasiru nga bakyogera, abantu abatalina magezi ababuyabuya. Omanyi reverse psychology. Naffe twavudde badde kibiina kya Museveni. Ne kati bwe bakyagamba abamu. Kati tubabuuza ate electoral commission etusumbuwa. Temunamala kino kati ekibiina kyawe nadadde manyi bandibadde batuta buti. Mangu. Mugamba mugende mukolera. Kati Museveni okusigaza Besigye mu kkomera kiyambirawo Museveni. Kati badde yandibadde amuta n'akola emirimu gye si bwe kiri. Kati lwaba yali musajja lwaki yayita mulangirira nawe kati nkuwaddemu. Yali amugiza kumubeezaawo. Kati okumubeeza mu kkomera kibeezaawo kitya Museveni. Oba Besigye yatuuse n'alaba ng'alina okweyagaliza kati ddala ava ku ndagaano. Bye yali akola byennyini. Singa bana batalina Museveni bakola n'ebisingawo. Ku bye yali akola. Kubanga kati ate mmwe mulina baddala nnyo. Okusinga ku oli. Musooke mutuuse ku bye yali akola. Mwabaddala ennyo. Eri embeera yali ereetebwawo Besigye. Nze kungu, sorry. It's okay, Nuruddin. Let me tell you, nze nabeerako omuyambi wa Besigye. Bw'oliwulira omuntu anyoma Besigye muleke. Muleke. Besigye teyali wa bulijjo mu byobufuzi bya Uganda ebya ddala. Ntege Besigye teyali wa bulijjo. Sooka onsigire ekifaananyi Besigye oyo bw'otya. Besigye teyatambulirako mu amadika ti bulletproof. Besigye nga omugenda ku front. Naye avaamu n'abeetabikamu. Twali naye Lukunji nakuba omwana amuliraanye essasi ebyenda ne biyiika. Nga poliisi ekuba amasasi galinga enkuba. Kyoga nti omu n'afiirawo. Kyoga nti Besigye yali teswali mukwata. Bamutaliza. Bati mu kavuyo nga bakuba amasasi Rwanda muli. Nga bakuba bukubi bali. Bakuba bukubi olwo essasi liko mbulira irina amaaso. Lya DNA. Agamba nti Besigye yali omu ne Museveni. Sooka ogezeeko Besigye bye yakola byokka. Kati eno embeera yagikolanga ati eno gyendaba gye tumiisinga. Besigye singa ali bweru. Ebbugumu ly'akalulu. Besigye singa ali bweru ng'agenda kwesimbawo. Singa birala. Besigye wa bbiri. Sida wa bbiri. Singa yali ne kakati singa bamuta. Naga kati mpikinze interest okwesimba biba birala. Nze ngenda kubeera kandeeti nkubuulira. Naye Besigye ffenna tugezaako bugeza. Yagenda ogira yali yagwa. Tugeza anti kakati nayo reverse psychology. Ayagwa gavumenti emwagaza ki? Bw'ozza omusango yo gavumenti tekusaasa. Ate aguza ati agenda kukola ki yayagwa ne bagenda bakola ki? Teyagwa naye. Besigye anti ayagwa bamwagaza ki? Kale yakkakkanamu. Anti ayakakkanamu bamwagaza ki? Ye Museveni tanyooma bwe batugamba. Kakati kankujennyere Besigye taliddawo. N'abaali bamunyoomoola n'abaali bamutyoboola bonna bakimanyi ti Besigye tazzikawo. Abaali balowooza nti bamusobola. Yavaawo n'abaleka. Abaali balowooza nti Besigye yali afuna mu kintu kino yakita nadda ebbali. Naye abantu bavulungutanidde mu kintu kino Nuruddin. Yakita bakifunemu. Abantu bavulungutanidde mu kintu kino. Bwe balaba kulukusa maziga abakola ki? Besigye yafiirwako muganda we ku mpinga ati. Muganda wamuddako yafiira ku mpingo. Ani oyo? Musaasizi. Ojja omunoonyerezeeko yafiira ku mpinga ati. Afiira katya? Baali bamukutte ndi muyeekera wa PRA wabiwulirako. Ne bamulemera ne bamumma obujjanjabi n'afa. Besigye kati oli ayogera ku Besigye omuleka bulesi. Nze ekikulu Besigye bankwatako naye. Enfunda ezitali 2, 3, 4, 5 drone ezo twazituulamu.
nenda bibamukola byesinza kwogera wano kubanga oli muntu mukulu. Kyogaa nawe Besigye omulabako n'omwewuunya. Nze mutya zomanyi sirimba ate nze nnyina empaka naye bw'olabanga agambye omuntu oyo muwe ekitiibwa mutya aba waddala muleke. Naye Besigye kyagaanira wa okukutula akaggwa kano? Bannayuganda bennyini batamanya kyakukola. Ekisooka Besigye yafuna omukisa mubi, yavaayo okulumba President Museveni na President Museveni akyali w'amaanyi. Atandika omulumba ng'akyazitowa bakayihura bambabaziba sejjusa baani bonna baali bakyali bali awo. Obwongo bwali bungi, twalwana ne force nnene. Awo bbiri gumu twalwananga na force nnene, yali nnene nnyo. Ne bbiri gumu wali ukyali muto naawe nga tobiri. Nze najoininga Besigye mu 2000. Leka naawe. Ate nga simuli wala. Reform agenda waliwo. Nze oluyimba lwa Hajji agambye tutandika tujja ku Rest House tuleeta Hajji Ssebaggala. Nga wooli? Twajja ku Rest House wali ku Leero Grounds wing za Hajji Ssebaggala ng'olwo empapula za Hajji zibuze nali nabeerawo dda. Reform agenda yansanga twanoonya dda empapula za Hajji ku UNEB ne zitubula. Naye sitole weeri banga. Nze Hajji Ssebaggala yali ansuubiza obwame komanda. Ng'ogenda gogenda tukwata. Nali mukambwe. Sooka oleke kadi ng'akijje ku okuba ezo kyepe zonna. Nali Makerere mu mwaka ogusooka. Kati embeera nengenyize nnyo nga sitya. Nali yalaba sitya. N'agamba gwe nfunya kasita tukwata obuyinza nkutwala Israeli mwaka gumu gwe ame komanda. Gwamini addako. Nagamba nja kufa n'omuntu. Nali mukambwe. N'ogamba. Neera nagenda okubanja empapula za Hajji ku UNEB nga sisalikako musale. Nga gwadumira. Nze naliwo. Nga ngamba mutuwa empapula ba UNEB tujoki. We muli awo. Empapula za Ssebaggala zirina okuvaayo. Gwe muzinonedde yaliwo olwo. Yali waka naye kakati waliwo omusirikale omu ayantiizinga. Nampitanga gwe musiru gwe sookojje sigenda kukwata sookojje. Gw'okulinda gw'olinga akulira banno nti kusaba tuyingire naawe muli bakuwa empapula za Hajji mugende muve wano. Empulira essanyu. Nagamba naye condition ogenda tubulya essomero mwe yasomera. Kati awo olina tubulira gye yasomera tukuwe empapula. Kubanga UNEB ekolera ku center numbers. Teri atatulira ku center number. Index. Index. Bwe tubulya bulizi ssomero tofa ku ya index number. Ffe tubinoonye tutakuleba kuwogende. Namukubira omukulu. Nenkuva ku edikota bannaye kitufunya muzira kisa. Omusajja waliwo abantu abalina ffe. Abakulu ku edikota bayomba buyombi. Andi abantu bebo tebagamba. Twalina bino ebisumbi bino ebiringa ebigundi. Ebya serutero. Baba byebiki ebitwasasuliranga service fee. Abakulu omukulu omugwe nakubira yeyomba. Nti ki? Bye byakututte. Bye byakututte twabagambye ko kitebe oli awo yogera bye. Sokoleke. Kati omuzira kisa akukkiriza yali lieutenant musajja ali mu Nyankole yogera mu Nyankole. Nyago musiru gwe jangu wano. Kogwe nti olabika gwokulira bano tugende walimba w'empapula za Hajji tuyingire bazikuwe muve wano. Ne bakugana netuwe kati yanzanyira ku bwongo nali muto. Yali ansinga nanzanyira ku bwongo. Naye twagala condition yeegi. Somero. Oba Kibuli secondary school. Oba umeya biki. Tetufaayo oba madarasa yawa. Omwaka bwe guti fayire eveeyo. Nze nnyinyi wali abasajja mbagaye mulete. Ngenda naawe yagamba agenda nange bazitankuule. Bankwa certificate mu Baasa tugende. N'okuba ku edikota. N'enkuba ku edikota wakamanda omu. Nga tufunye omukisa. Wakubiraani kuba byagwa. Ebyagwa wakubiraani. Kakati okubye. Bakugambye twabagambye kwokya kitebe ate oli mu. Ebyo byakututte. Kogwe ndi banna omusajja atuyambye. Nabagamba olimbega bulijjo olimbega ne boyogera olunyankolo olimbega. Mangu awo fukusa imbega. Opposition yawo ofukirawo mbega. Opposition yawo. Bwe kasita omukulu muso wa mwaka abantu katono bwe kati. Oyo mbega twamulabira. Ye politics wawa. Eyenyinde. Tobola abantu bagenzo bituvuma bano. Ngamwamanyira manyira dda. Babitugamba gamba dda leero bivuma nese. Bulijjo olimbega kisajja gwe. Olimbega. Nebyakututte. Kati omusajja omuddamu nki
yalaba yali andaba of course omusirikale ku dala level lieutenant aba muntu owa military police yaba mugezi of course chembuza yali amanyine chantezent pon kati agenda okulaba amasimu genkuba agenda okuba nenyi sente yakola bango labeka ebyakulese tobimanyi ebiso bimanyi gola bikolaba kiwa ekiteze gwagenda mwagenda ku inebu nga gomanyi beta musajja babimomye manyi ale haja ine papula ze baziremedde Museveni tayagala mujja mbuyinza alemere papula za haji kati omusajja njagala wano nga akutunula amanyi Alhaji Ssebaggala Allah musasire yayina wano yali muzibu wano gwe naye ani ali munne maaso wano nze siri muzibu ne Alhaji Ssebaggala yayina mu wano oyina omuntu akusinga wano Alhaji Ssebaggala yayina wano nkubuulira nze nali manyi kuyinde bwe apologies sagala kulimba naye ate ngenda okulya kamanda ni kifaanani se kangende Bungereza nsome so njagala wano kati muva mutya ngamba wano nga we muviira ku kitebe muvaawo mutya ekyayunebu nkugambya nti nze bwe breaking down ne mbuliramu n'abamu mbagamba abakulu bansobedde musajja oli mumulaba oba omusajja omuvuka yali nina oba yali eddungu matovu olwa yali andiawo amba musajja agamba ati okutuwa empapula tumbulire essomero lya Haji oba yali ddungu matovu oba yali anaabwatuka n'aseka namunyaga bulijjo oli musiru nibuga kiki empapula za Haji yamina essomero n'abwatuka n'aseka n'akola byatuleese ebimu biveeko kakati gwe tobayi settlement ebwe yamala mu maanyi n'otandika okulaba nga abasajja bali batuufu nayamba wazidde ku mazima kitegeza temuli nene nzijukira Haji twamugamba nti Haji tugenda okubanja empapula zino gwogamba oyinako kopi naye UNEB naye eveeyo ne kopi kopi eno batadde ku meeza nitulabako ko Haji Ssebaggala n'agamba Basseruganda omuzanyi w'amatatu omutuufu talaga mpiki zimuba wano tolaga mpiki njaba banyonyola baagala certificate emu nina akasero kalamba aka certificates basooke baleeteeyo nzibayiire kuli ne musooka mukubaawo enduulu andi wano okuba bukubi enduulu awamaanyi ne tuyimba ennyimba anti kati nga bwayogera ebyo gatukooloobya batulimba nnyo nti Haji atema nyama olwaleero Haji aleese ebitabo ne mukuba enduulu musajja w'oddungu agamba nti bulijjo musiru somero oli anjogera ku byessomero n'abwatuka n'aseka bulijjo oli musiru ekintu ekyankuba wala amaanyi ne ganzigwamu n'ogamba nno komanda nga n'essaati kitadde amapeesa tiyagasa nti yatubalagadde dda kijja tufa n'abantu empapula z'essaati gakutuseeko dda ndi awo naye nga temu oba nali nagisudde dda mu kudduka omwo oba nalina mu biki oba mbirugabire oba biki nabyo maanyi ne ganzigwa naye awedda tuba tukubira bwereere tewali mpapula wano kino nekigenda mu mutwe ekyo kati mwekuŋŋaanya mutya okuvaawo mwenna oba watambula bibyo batusinga amaanyi omusajja ono kumuvaako tankwata nakuba nali mutidde nze namulimba nti baŋambye ŋŋende ndeete ebbaluwa y'essomero bagirina nenkola ka withdraw balina pisto ate baali bakubye edda abaana 8 yalina pisto namba wano okuva nze nemugamba baŋambye ŋŋende nti ndeete ebbaluwa y'essomero nobalaga nti n'aseka busesi nagenda ogireete nze ndikumbe nange nkola ka withdraw nvaawo wanoonya withdraw kulimba samaya buli mbu yavaawo kubanga nze wenavaawo nenjogera oba yali ddungu matovu waliwo yansekerera awo nangenda bugenzi ne madiiro nomanya wano guli 2-0 tewali mpapula kubanga essomero kantu katono nnyo gwe Nurudini wasomera wa second A-level Nakasero bwe tuba tunoonya empapula zo ne bakusaba essomero gamba Nakasero secondary wali Kabakanjagala road si wekiri diirwe beewedde eba tewedde kiba kyawedde nategeera nti wali bizinesi ya mpapula tunoonye ebirala bye tunaakola emanya nti bwambe komanda buzzeemu emikoosi kati otandikidde ku bwa sirierabira nalindi bugolobye wa Haji Ssebaggala njaga kutambula kudda ku lubya gye twali tusula kati mbeeraawo nsiriikidde mpulya ddi ebintu nga ebibalo bindi muto muno badde manyija kumala Makerere ngende Israel ban training embeera ame komanda watandika ddi onokola emmundu gyojja okuva okusinga jejo dongo yali ame komanda obudde obwo nga naye buli omulaba mpulira obusungu
Amusajja alemedde mu kifo. Mmotoka zange. Nga ino obudde nga mpulira obusungu na dongo ono. Ali kwa komanda ali mu kifo kyange ali batumalira obudde. Ne nti diiro eno eyise birabika entu yeyongeddemu emyaka 2 mu maaso. Ovuddeyo ova bugoloobi. Nali ntudde wa Hajji awo tutuula tuli bweru awo omanyi nze saatuulako mu ddiiro lya Hajji saala kwewayiriza. Tetwatuulangamu twabeeranga wali bweru. Alinawo ebikopo bye bya plastika bye bya Youth Brigade mwe twanyweranga. Ne bakuwa kacayi akajjudde entangawuzi n'akagaati. Akakalu n'otuula awo. N'akagaati koolo kannema ate ng'enjala yali ennuma. Hajji n'avayo n'atu briefing awo. Olwo muvuddeyo enkeera. Akoolwo twali treatingira bugoloobi. Hajji n'atu briefinga n'agamba mmanyi tulina plan B. Eyeganye. Naye nga Besigye yali azze nga ayambadde empale ya kaki n'essaati ya bbulu. Nasooka kola Winnie yanyuma ye nali mumanyi ne Besigye nali simumanyi. Wasooka kujja Winnie. Besigye n'ajja mu kalaavu 4 kaali ka short kati. Nga ayambadde empale ya kaki. Nga ndaba omusajja omuddugavu. Ow'ebiiso. Samaliyako na budde. N'ayingira awo n'ogira Hajji avaayo. Tutuddawo tuli stranded. Basemwogerere baasookayo Paulo Kawanga Semwogerere. Omugenzi bajja. Waliwo meetings akayisa nnyo. Of course nga tumete ekirabika ekintu kiganye. Kitulemeredde buli kimu kiganye. Struggle eyise. Ne struggle eyika. Hopes zaffe zonna mwe ziri. Nga mulabira ddala ono Messi waffe kiga bwe batuukira ne bagamba anywe enjaga. Hajji teyali na Messi, Hajji yali ki? Nga struggle kiyise. Usain Bolt. Kiyise. Nga tokyali business. Nze nerowooza ebintu bagenda kukola ki nga mpulira n'okusoma tulinayo osuubisuubi kyandi. Nze suubira ngeri yonna 150% ali mu Ssebaggala. Anti ngamba mu myaka awo emitaawo oyinza okugamba ndowooza nerajja kumala bamuteekeyo yeesimbewo. Nze nafuna kali akantu kako ku isi nga batusabye essomero. Kati nali nasoma nali ku university. Kati essomero bwe libula bamumanyi ekizibu bwe kiri. Awaga amagezi nagalina naawe agalaba nti teri lupapula wano. Basemwogerere bavuddeyo. Basemwogerere saamanya bye baayogera. Naye nga tubirobera eno bali. Ffe twalinga baasikaali ewaka ng'obeeriri bakwadde ekikopo kye ekya plastic ekya caayi. N'ofuna olubalaza weetuulira. N'otuulira kabalaza eri ebbayi tosembera na ku mulyango gwa mukulu. Ffe ebiseera byaffe twalina discipline mu politics. Omukulu tebamusemberera. Ombeera mita nga 2 ng'omulengera bulengezi. Hajji bwe yeetala. Ne bagamba naye nga ye akyaliko ali awo talina kutya nga tayina bw'ayogerera ku masimu bw'aseka. Kati ng'ogamba bannabe bakyekiriwo. Tuba tuli awo ffe tule Besigye twali tumanyi ba UNEB baleese empapulo oba biki ne batuyita meeting ya Youth Brigade. Tutuula awo brigade power Ssebaggala power ngeno muwaga tuwaga ne mwekuŋŋaanya akagaati okaleseyo ze ne tujja iko gwannemu omugaati. Tutuula awo ne bajja batwa dressing. Sseruganda Alhaji Ssebaggala Michael Mabike high command kwa Mabike yaddirira Ssebaggala. Ne Mabike yali mugezi. Yali Major General. Bayo bamwaranka Youth Brigade ya Major General. Kati balamu yali Major General nga siri wadde captain. Naye ngera essaawa yonna wali ogenda musinga. Wali ogenda kubeera me commander we. Yali Major General. Kati ye nga yaddirira Ssebaggala. Okuddako balatiifu awo abantu ntwawo. Fenga tuli bakakanda awo we bali. Nga ffe tuli bakisaati bakakande kende spo baaliwo naye nga ffe tuli babisaati. Ffe tuli bato ku bo ffe tuli bajuwakaali kutuga mugende muyiwa olukiiko luli ne muluyiwa. Mugende muluyiwe ne muluyiwa. Kati batugamba awo mwena mukimanyi bulungi. Ani ayogera? Yali Mukasambidde. Mukasambidde avuddeyo. Suubira yasookawo Alhaji Nassa Ssebaggala mwena mukimanyi bulungi muyivu. Ekiriko kubuuzibwa endulu neeraya. Oluyimba ne lukooloobya. Tatema nnyama. Batulimba nnyo nti Hajji atema nnyama. Olwaleero Hajji aleese ebitabo. Tusooka tukoloobyamu kamunaanaawo ebitabo. Hajji mwena mukimanyi bulungi certificate zaalina zijjo za kasero endulu neekuba. Kati certificate gye baagala ya senior 6 yokka. Emu yokka. Museveni ayina egi.
ono alina kasero kalamba neegira naye Basseruganda batutidde ebimu katuyita Haji abyogere Haji najja brigade power nemuluddamu lupya oluyimba ne tugonda omuntu wa bulijjo abonaabona eno omuntu ayagala kunsomesa politics wa Uganda ne musaasira busaasizi ne tuluddamu ne lukoola obubezi bw'oluyimba ne luggwa ne Haji n'asituka Basseruganda nzale Haji Sebagala nassa nayoge yes ntege Basseruganda yagalanga nnyo ekigambo Sseruganda nze nasoma nga ba Museveni bali bazungira mu nsiko endulu neekubaawo endulu neeyita mwawo Sebagala power nze nali nsoma nga bazungira mu nsiko tebasobola kunsinga magezi abwe wadde okusoma Mabike najja n'olupapula empapula kuzidi bazitayipinze kuli bati yajja nnyonnyola obuyigirize bwa Haji Sseruganda Mabike jangu obayise mu buyigirize jangu batemere Alhaji Sebagala yaliko primary yakisomera ku madarasa ewandege ekyo nakiwulira Haji family yo mutusonyiwe ne Haji toyiza mujja byafaayo mate mu buyigirize bw'omukulu Haji Sebagala nga buli somero bakoonako enduulu era yanekwata ebire primary omukulu yali yagisomera ku madarasa awo ewandege ekyo nakiwulira yaliwo yo oba ku muzikiti waliwo essomero yaliwo abasajja engeri gye baali basiramu basajja bakulu taate kuba ne famire ne Kasule baali abagagga baliteko bebazimba n'ogw'omuzikiti ne kati era bakyali needi eziriwo ze bazitadde naye nga tiye famire yali nnenemu y'abasiraamu abagagga of course Muzeyi Shabani taata we ndowooza ne bakasule group enduulu neeraya akati nze bannange bawugana nsirika mpulira secondary oyinda A level nayagala O level naye Mabike bwava ku madarasa ewandegeya Mabike yakola ensobi tayogera essomero ddala na limu adda ku mpapula Mabike agamba Haji Sebagala n'olwekyo bwava ku madarasa ewandegeya Mabike agamba Alhaji Sebagala omwagalwa abangi president waffe omwagalwa n'olwekyo alina zino empapula ekisooka certificate of attendance mu kino neninda ngoba ne certificate ino kubaako essomero yakola ki gye wafubutuka naye nga tuwaga naye guno gwayiise kati ne basooka batuziima nti Haji empapula azikola ki azirina kati Haji n'avaayo n'agamba naye Basseruganda olw'omutima gwa struggle eno nze baba balowooza nti tetuyinza yakozesa olugero lwa Haji n'agamba tebayinza kuba bategeka kumma ate n'ozira tebayinza kubanga bategeka okukumma ate n'ozira waliwo bannaffe aba DPRD bagala tukazira akalulu kano nze ngamba nedda tetuyinza kukazira ababadde wano mulabye omusajja jidde mu Love motoka akampi Haji yayita akamanyina kamalaga akamotoka akampi akabbulu wego bayita Dr. Kikano Kiza Besigye tuli naye eno twawulira ekigambo kano kiyingiddemu amagye nze ne saati nenjambula nenjiwuuba mu bbanga amagye gayingiddemu kyawedde dda sitwagezeeyo saati nenjambula nenjiwuuba mu bbanga endululaba kizzeemu kitabusi tuteekwa okuggyako Museveni bwakola ati gwe mulabye ayingira wano kano ate ffe kati wamwe toyina wadde weero diyu wamwe omufamire kano we budde obwomumanyi va kuranka zineze kano ate Besigye w'obudde obwo kubanga nze nali mujuki yayingiranga mulaba wa black n'amaaso manene bwegati bagambye kano Besigye amwogedde nti gwe mulabye ayingira mu kamotoka akampi kano Besigye basebo ne banyoge tugenda okuwagira tetugenda kuzira tusazeewo Besigye bwakwatibwa president nzampa bwa vice president enduulu ate nammwe ba brigade ebifo byamwe mwenna tewali kigenda kunyonyezebwako enduulu olaba wadde nti ensonga tetuzira Museveni afunye akasajja ku mutima n'akatengo tayagala nze nesimbewo naye tetugenda kuzira katumuwe omulala tumuwe omulala oyo mulala tumuyambeko tukasuke Museveni ebbali Haji alagi oyo mulala tugabane gavumenti nanze vice president
ono agenda kwa brigade ebintu ebifo byammwe byonna tewali kijja kukwatibwako kati bwa mekomanda busigadde ujjukira koza ani amekomanda nze gwo wali ogenda okuba amekomanda exactly ate bagamba ebifo tebikyuse ekiteeza kati awo n'ogamba ani yali mu kifo kyo Jeje Odongo yazanyira mu kifo kyange netulumba nava ebugolobi ku bigere paka ku rest house nga nzirukira ku motoka ya Haji yali ya red olw'amaanyi gazzeewo bupya sinywedde na chai yannemye n'akagaati kannemye okulya naye amaanyi gagensitudde nayina ennyonta nasooka negenda ku taapu ya Haji ey'omulujja nenywa amazzi agatali mafumbe mangi tube ne tusimbula wano ku gundi kuleerwe we mwajja wano kuleerwe waliwo leerwe awo bagirya permit awo ndaba waliwo ekibangirizi awo waliwo akazimba akaliko ku rest house we twajja Alhaji olwesi javuddeyo ddaze ku headquarter misana misana tukwali kugenda buziba ndayingira Haji yayingirayo katono nadda nagamba nga bwe twayogedde ebugolo byaseruganda tuwagire Besigye ennyimba ne zitandika ajagambye tuwe Besigye obululu wa endulu neekwata ate nze naddayo kuva ku rest house asaddayo Katonda yanyamba Besigye yandaba mangu n'abamuliraanye ndoza nga balaba ndi mumalirivu nimba nsembeza mangu nentuula mu meeting ya Besigye sirigyerabira twalimu abantu 9 ekiro ekyo ng'enjala tennuma nanywedde amazzi ga taapu naye teri njala ennuma litanga 3 nga sebinkwatako ebyo by'ebyokulya nga nze nobo nga tumale ennaku 3 nga tetulidde kasita kibanga wali kitambulanga bwamekomanda bujja tuula ne Dr. Kano Besigye abagamba ati natuula ne Kano Besigye meeting emu nafuluma nensaleera akabini ngamba Allah kye nayagala bukimpadde omukulembeze gwe nayagala gwompadde ennyini Besigye yagamba tukimanya akalulu tekagenda kujja President Museveni mu buyinza yayita kotta pini ebyo yabyogereyo gundi esooka nga ndi naye bwenti mu meeting nagana effe tuyina ennyondo tujja mujjamu nawulira ennyondo ngamba sebagala baliose ne bamugaana ate ono mulala nnyo wano biggwa n'ogamba ono mulala wano biggwa ono Kano Besigye ng'ayingira ekitiibwa n'olaba ekitiibwa mu lukuubo basajenti tuli omwe bano baba Betty Kamya ba Major Kazola John nga Besigye ayingira n'olaba ekitiibwa mu lukuubo ng'ensi eyuguuma azze Kano ayingidde olaba Besigye oyo Katonda yamuwa ekitiibwa olaba Lukwago basemujja otwala nti bakangaza Besigye tayinza kujja Katonga abo buli omu n'atasirika ne bw'osanga gurupu ya Besigye balaba Salaamu Musumba manyi Besigye yasinga ttiimu ey'empaka wano Besigye alina ttiimu ya mpaka ne Besigye tayinza kutuuka Katonga awo ne wasigala waayogera abazze ffenna nga mwena musirika bwe mukiki Katonda yali yawa Besigye entiisa bannaayo abasajja bonna obalaba bakangaza omuntu abasobola ali ogu retired Kano yeka Dr. Kiza Besigye abo kubagamba bino ebisigadde ebyammwe nti Bobi Wine baseka busesi abalaba ku Besigye gurupu y'okukatonga okukiga Bobi Wine bakusekerera ne bakuviira ate ne Bobi no tasaaga nkugambye abaana b'okukatonga wali nze ngambye manyi Besigye abasajja abali Katonga awo n'otwalako babiri kavule ekwata omuliro nga n'otwala kaani nani Semuju n'omuteekawo kavule pozi mutabusi buli kimu akiwakanya nti ate nga alina ansa zaakyo Semuju muzibu lwakuba ali reliable naye Semuju tomalaga musika Semuju tebamulagira wampaka Semuju kyatakkiriza takikola naye bwakkiriza ali reliable talina nkwe Semuju wakkiriza ekyo kimu n'oyo Salaamu Musumba oyo bonna bampaka abo abasabana ku mpaka kwe batudde mpaka nyingi naye nga bali reliable very reliable Katonga kyalina eri reliable naye empaka ziri Katonga awo empaka ziri Katonga awo Besigye talina kye yajjanga n'ebintu mu meeting ne babimugobya byonna abo abasajja boolaba Besigye akyalinga meeting zi Katonga tebakulimba aba akyawugira nedda ye abategeera ye tasheyalinga abeera mu bateesa
tukakwasa salamu musumba kikwatemu awo kyeyalinge nadda mubateesa naye nga bwe yakikwatanga mu bwati aba akyatambula nemugamba kanaawo nedda tebijja kukola ebintu tebikutambula ate bambi ye talina buzibu abeera awandiika namana nakwatagana n'abasajja bazibu bamume naye lwakuba katonga kyeyayina nga wemukkanya toddayo kukiwulira wantu wonna kiba kiwedde katonga twali twagise nga high command yo katonga tosobola kusomera mu kyama naye baba bakutenda bati tekisoboka high command bamugula omukungu wa high command bamugula olina wondeese nga tutambule tugamba nti Besigye yalemererwawa n'oŋŋamba yagenda otuuka nga Museveni akyazitowa nnyo. Besigye mu kwagala okujjako Museveni yateeka abantu bangi on board ne batulyamu enkwe atya yagazaako okukola opposition eyawamu bino byatwegatta ne bireeta obuzibu bungi nnyo 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 teri kyakuba Besigye nga kwagala kugatta opposition. Mbadde manyi nti kyekyali kirina omuzimba nkubuulira ne tuleeteramu buli kimu nkokota mwakokota ne muyiwa buliyaawo nze nakulabira enkwe ziriwa twali tutegese nga twagala kulangirira kalulu awe najja nankumbi nga balonze akalulu ka 2016 we twali tugenda kalangirira nkajjukirako mwaka nga ziraga tugenda tulina 51.6% tugala tulangirire abakulu ne tuulaawo mu meeting nga abakulu buli kaseera baleeta ekiremesa nga bakola omwagala kulangirira Besigye olwani agenda omulangirira yali Dani Mugarura yali chairman wa Electoral Commission ya FDC ngagenda kuvayo mulangirira kyayikiwedde nga tugenda kulangirira ne mwagezaako nzi twamulayiza bulayiza nga okulangirira wakuye twagala kulangirira wali nzijukiraawo ku Tale Center nga buli result za bu district zirina wanjukira okulangirira kati waliwo abaali batudireyinga ng'oli ajjanaga neeza ebundi bujo muzirina mu ndageeko ne mulaga mba mwaka mulaga omulanaga naye kakati ezo kotido ziriwa jukira banita mongo bonna baali awo nga bonna beefudisi bonna bali awo batukyali awo batugira omugenzi Andrew Kaweesa n'asamba olugi awo najja nankumbi ennyonyi tewalaba ennyonyi lwe yajja najja nankumbi Besigye lwamusibi omugenzi Kaweesa n'asamba olugi najja mu Besigye n'amutwala ewaka eno balangirira Museveni eno namagala twali tugenda kulangirira nga Museveni tebanamulangirira ebintu ebyo saabiraba anti wali toliiwo naliwo naye Museveni baali bamaze omulangirira nga tannalayira nalimva naffe tusazeewo tulangirire nalimva Namboole Besigye namuzza ewaka Kaweesa akube yasamba olugi batudireyinga bannaffe twali tuyita bannaffe naye ani gojjukire yakirimu ennyo aliwo FDC baaliwo abakulu Speaker Anita Mongo yakyalimu FDC bakulu bonna baalimu ng'ali muli mwaliira sina kye simanyi wano tebakulimba mu opposition yawo asigambye nti nga mwaliira n'alusamba bwali abega babaali bonna baali babega naye nkulagamba twalinga mugamba kati tufulume tulangirye ne waba waleeta ekyokwekwasa ate nga meeting twagiyita teri amanyi kye tugenda kukola kumbe bacommunicating Kaweesi n'asamba olugi ne lugwamu omugenzi Kaweesi Katonda amusaasire yalusamba ne luyingi twekanga Kaweesi n'abasirikale Kaweesi nagagwe Besigye fuluma nga taliko kaseka ate Kaweesi yajja buzinga wa poliisi naye abasigadde majje of course fasigadde kokola mufulume Besigye namusibiza ewaka gwe Besigye fuluma mpitaako Besigye of course kale lwabanga lutalo te Besigye omugamba nti mpitaako Besigye bamugamba ebyo olwo nga temulangiridde anti twali twaga kulangira district kanamutwala ewaka of course okulayira ne kuddako ebisigadde it is history n'asibira e Karamoja n'omutwala e Karamoja tojjukira bamusibira nekiyiika ebintu nga byonna birimu ekyakuba Besigye kwagageza kugatta opposition ye fact enkulu singa yaleka n'abeera nabo abamukkiririzamu bokka yantuuse wala ekireetedde Dr. Besigye ebizibu byonna byafunye mu bulamu bwe kugezaako kuba na opposition eyawamu yemuleetedde obuzibu ebyo ndi byogera emyaka 3 mwende batufunye obuwangazi
na lwaki ali mukomerana enkwe ezisinga zimuliiriddwamu kwagala creating opposition eyawamu. So yalemererwa okutwala obukulembeze lw'ebyo. Opposition eyawamu gyayitanga eyawamu. Singa nkubulya emboozi yali mu FOC. FOC wokotuwaka owulirako wokotuwa nagirabako nakuba bamu beesimbyewo saagala kuwonoonera mannya bambi but enkwe zaali muli bannaayo muwoko tuwaaka tulaba basajja kubeera awo nga ebintu ebimu zeyina era ntunuulira abamu abatumanyiira n'omutunuulira n'oseka akatiraba ono nonayogera tamanyi nti n'akazimbe akazimbye musaayi gw'abantu n'osirika boko tuwaaka baagikuba ekigo nayo Besigye yagala nnyo okukola ebintu nga bya opposition eyawamu n'ate n'aleeta abantu abatamwagala n'abawa ebifo eby'enkizo nga bifo bitya ngamba nga bifo bitya togendayo kuseeke kuneeke akatojjukira ate wokutuwaaka twali mu FOC yali pressure group bizibu bintu byali bizibuzibu ng'enkwe nnyingi naye singa yasigaza kanucleus ke kali akabase mu Jubaani yali basemu Mafabiti yali activist activist yali nze Ssemuju Lukwago Odongo yali Ingrid tulinawe Ingrid yali w'amaanyi yali Commander Land Forces oyo wojjako Besigye mulala yali amwenkana mu mutima yali Ingrid zinalima Ingrid anoonya masannyalaze just Ingrid tulinawe oyo mukyalo oyo gwolaba oyo Ingrid tulina yali tasaaga ate zakasoli agambye nti oyo muveeko Ingrid yali Commander yenyine Land Forces ebyaddala nno ebitaliimu nno kuzannya ze mmujjukira lwe yagendako ewa Besigye kankunyonyola mu muzannyo bino byowulira twamuyita Commander Land Forces tebyali byakumulimbirira bulimbirizi kiki ogamba kyosinzirako okugamba yali mukambwe ebyo bireke naawe abantu ayagala CMI bayoole what's your problem yali tasaaga gwe kimanye ng'okijja ku nze nti Ingrid teyali mwamu temwamuwayo kifo kyonna nkugambye Ingrid yali Minister of Internal Affairs mu People's Government ngamba nga nze ndi Minister of Security MP baki n'ebyo birala naye ngambye mu People's Government yali Minister of Internal Affairs nga nze ndi Minister of Security ndi wansi naye walemera mu security Besigye yali ampadde anti n'eriigi kiwali ogenda okukwata ewasebaga Dr. Besigye yali n'agamba security munyagwa kisobola anti nze nsubira kiba kimpeera nze ekisooka njogera amazima ate nze nali muto ku bo nga ntwala obudde ne nnoonyereza ku bintu ate ne mbibagamba nabiranga bituufu naye era nze Besigye twabanga tukaayana kati mwawukana mutya nonga Besigye kankolekere ebyolimu nze Besigye saayawukana naye Besigye yatuuka time tulina kye tutakkaanyaako ng'alina ba allies bayagala on board abalala naye nga nze ebyokwagala opposition ebyokuleeta abantu mbirabye nabirabako ng'ekimala kimala nga ye bw'omugamba agamba abantu besayagala kukwatagana nabo nga yagamba no we need them we need to be sophisticated obuzibu bwabwe mbumanyi batusobola okukola nabo sophisticated we ne mugamba no tekisoboka nabo meeting ennene nkutadde genda funa ebizibu the rest is history tontwala yeeyo sikutwala olina n'emmeezi eri bakwetaaga waliwo ogenda okuinterviewinga wali tukomaawo osiraba lwaki ontwaleeyo togenda ewa Besigye vaayo kati Besigye njagala kuva wa Besigye ŋŋendewo kati byonna ebizibu by'oŋŋambye wano ebizibu obinogedde eddagala ki Besigye yannyamba yansomesa politics ekyo kyemwebazaako yakusomesa politics Besigye sirabangayo muntu mu bulamu bwange who is as intelligent as Dr. Kizza Besigye musajja n'obugezi mugezi bwe buuza NRM lwaki bawamba wano gwebawa political commissar sirabangayo muntu Besigye yaluka NRM okugikola nti NRM ye sirabangayo muntu mugezi mu byobufuzi bya wano President Museveni simuliraananga simanyi but mbe nali nninaanyeeko sirabangayo muntu mugezi yenkana Besigye
tolabanga naye yalemwa okwetuuza mu ntebe nebyo birala abagezi yalemwa okwetuuza buli muntu aba n'obunafu nze ngambye obunafu bwe yakola Besigye mbumanyi lwakuba ebimu mbirekayo nze manyi obunafu bwa Besigye bwavu okkaanya n'abaganda nti bamubba emirundi 3 nti bamubba akalulu 26 bamubba 2010 bamubba 2016 bamubba 20 baatuwangula 20 bamuwangula ewalayo nawe yajja Besigye yali yawangula olane eri mwali mugenda okwirangirira mu 51 yawangula Besigye yawangula mwandibadde mu 60 anti ate obutoba sibuli okuwangula ani ngamba omuntu ali darling omuntu awangulira ku imagine bweti anti kyenjagala otegeere President Museveni teyali candidate nti abantu bamukyaye nnyo 26 gwe ngamba 2016 mu byalo yayinayo abantu balinga taiti abanga taiti tabakulimba omanyize sisagala byakulimba abantu kudda okulimba abantu atugawa mukulu talina gye bamulonda omanye ebyo ebituledde obuzibu opposition bwangula Kampala ne wakisogoloza mbu Uganda njikoze eki njimaze Uganda ekoma Kotiddo ekoma Arua one Arua waliyo abantu wona waliyo abantu ng'amazima Museveni oyo tulina ebitundu bye tulina omukuulamu mu bantu ng'akyalina naddala eyo mu byalo abantu abasirwaza nnyo nze natambula eggwanga lino lyonna ndimanyi tunula bwoti n'otunula ebyalo ebyo Kalamoja eyo wabi wetaaga kutereeza kati ffe kye tulina Buganda gwe mukola euphoria n'otagifulumya baba kumaze bakuwangula ku makya genda ku census walayi mu Buganda mulimu percentage y'abantu ojja kusanga 12% oba 13 ogende bw'ogattako busoga mugenda okulaba kale nga mugenda mu 20 okay mugende mu 20 yes you need to pay attention to the 80 yensobize tuzze tukola ye Besigye yagibotolanga n'agezaako era gwe ekikubya Besigye tonnakimanya Besigye yali agezaako kuwonoona zina base ezitali Buganda kyova FDC yafunanga ababaka 40 naye nga bava mu regions ezaki ez'enjawulo Kasese waawo naye era gye yabotolanga tebamulondanga alaba ate era omuntu atawezanga ku bululu miliyoni kati ate Kasese abaabusalanga busazi Kasese Besigye 2016 twawangula ababaka bonna n'amagombolola gonna Museveni n'awangula akalulu ka president n'awangula Kasese kye ngamba 2016 baatubba bobbi Kasese Besigye yawangula president leka gwabanga muliro naye wabone Museveni yali abba naye nga naye ayina Museveni yabbanga naye nga abbayo ajjuza ku China teyatukirizanga kubotola byalo bino bulungi naye Besigye yatwalangayo kibuli naye kakati bannaffe bano abalala bwe byalo bo balowooza nti omala Kampala ne Wakiso kiwedde ndi mukusiibula Museveni onomuwangula Museveni somuwangula mukana akajja nze nga yandese muwangula nga tankutte takoze eki ne baleka plan yange etambule nga bwenjagadde nti ngende wano ngakaluka plan yonga iri mu nsawo gwe tomanyi plan ya munya kubuuziza lwaki olowooza Dr. Besigye yanondanga Minister of Security nze nali akulira Bambega mu People's Government sogalo nyome totunyomanyi kyembuuza anti pulani wali omulinda olabe obadde ki ninda paka ddi akaluluka tunaatera kulonda tuli mu kunoonya mikono tugizeeyo mu wiki ng'emu zijja kuba gizeeyo tonnaweza mikono gyaweze dda ate baatugambye tulindeko bagulewo tuba tukiiza ogizaayo electoral commission yekyabasibye mbadde manyi tonnaweza mikono tulinze na certificate yaffe ku Friday tulina bye tulinze ojja biraba naye nga byaddala munyago ojja ku baloti wagamba waliwo yansiba ssente wagamba waliwo yasiba miliyoni 5 nkusaba omwogere kuno kuba saagala yeefuule erinnya nno ndijjukira mulina ku WhatsApp tolimba bantu ebyaddala erinnya sirina mu yogere kuno saagala yeefuule saagala yeefuule kiba muyetaani ngenda mukebera tunaddamu okusinkana ngenda mukubire ojje n'erinnya tuddamu ngenda mukubira omugambe nti wuuno yasuubiza miliyoni 5 omukubire ne ku bantu bawulire ngenda mukubira kubanga abantu bagenda ne bali akatogo ne bakkuta ne bananga okugera miliyoni 5 njagala omugamba batuuliza nti yasuubiza munyago miliyoni 5 nga nominate nze bamuyita gundi obana erinnya ndijjukira wano tugenda eri naali emmamba alidde emmamba emulungo ayogera muntu ava kulya kabeere emulungo ne kyayi
Nekyo yatuleetera ebibuuzi. Gamba abantu nti gundi yasuubiza Munyagwa miliyoni 5. Yaŋŋamba omusajja Katonda mukuleeta bali bampuutana oli yalidde empuuta emu mtuddemu amala googera.